wali olowoozezaako ku bulamu obw'okuzaala omwana mu muntu n'omuzaalamu omwana asooka n'omuzaalamu omwana owookubiri n'omuzaalamu n'akuzaalamu n'obala omwana asooka n'obala omwana owookubiri omusajja nga takukwananga tomwegombangako temutuulangako awo ne munyumya kale nga ab'omukwano kale nga banneiba kale nga ba obbies ne ba oggies ne bukyenkya nga bw'otunuulira abaana bo babiri ng'oyo ye kitaabwe. Sister asiisidde mu kazigo ke oluvannyuma lw'okudduka olubabu lwa relationship gayajja mu followinga bakkiriziganya nti kakati batandika okuddamu okubeera bombi naye omulenzi ateekwa okuva mu nnyumba eri gye babadde babeeramu bakyuse ekitundu kakati atandika okubanga bw'ajjako eno ew'omuwala gye yapangisa awalala gye byakkanyiza nti kakati ye kasasula essente ze yali esasula ku nnyumba ennyumba babeere nga babeera omwami n'omukyala onaagamba nti neerindako gaayo ono eri nga tavaayo yagamba ebintu agenda bireeta kaŋŋende mpitireyooko ndabe kiki ekiriyo agenda okutuukayo omulenzi amulaga nti yakyuka omulenzi kakati yatereera agenda okuyingira ennyumba nga mwana muwala amwagalira omusajja atudde ku buliri ali bwereere ko yesirika kumbe gaayi naye ajja asanga omunyago gwe agenda okuyingira ati nga ruumu erimu abakazi babiri mukazi we abadde yanoba n'ayasaba baddeŋŋane ate n'omuwala omulala gw'ayagala omuwala yeefukira n'omwami yeefukira n'olowooza nti ekyo kimala. Njagala okuba akafaananyi obulamu bw'okusuzibwa bw'okubudamizibwa oli nakawera omwana muto naye ng'abakusuzizza semaka alagira ddala nti takwagala mu maka gali atya ng'agenda n'atumbula rediyo wuufa n'alyoka kuba beesi akaana ne kakaaba olw'okuba tekaabimanyiira n'akugamba sirisa akaana katumalako emirembe. Waliwo obulamu bwe tusisinkana mu bulamu waliwo ebintu bye tusisinkana mu bulamu n'ogamba nti bannange bino babyo byatonderwa kusanga abantu. Nkwanirizaako mu show yaffe nga twolekera ekitundu ekigenda okubeera ekyokusatu mu love story ya sister. Ntunuulira nga njogera ebigambo bino mukwano gwange omwagalwa weegenderezanga nnyo weewalanga nnyo omuntu akukwanye oba omuntu gw'okwanye ng'ali mu kika eky'abantu bano. Nze sirina gwentya nze sirina gwentya nja kukuba nze sirina gwentya nze sirina gwentya. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Bebaana fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Bebaana okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Bebaana opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Bebaana abeesibwa mu nsika ya furniture. Kakati omuntu sirina gwentya ne bwe wabaawo embeera ng'oba oli awo wandyagadde omuntu omulala ajja abatabaganye bibeerawo naye omuntu sirina gwentya talina gwatya mufuna obutakkaanya oba oli awo ng'ogamba nti nandisinkanyeko brother we mufuna obutakkaanya n'ogamba nti oba nze njogera obubi njagala okuinvolvinga omuntu omulala annuŋŋamye abeerewo oba kansisinkane maama amuzaala. Omuntu ono asabira ku Lubaga Cathedral ate nange era ndi awo nsobola okusisinkana pastor nsobola okusisinkana bishop reverend father n'awulira ku nsonga zino. Nsobola okugenda ku muzikiti mwalimu ensonga zino n'atuyambako okuzituulamu. Omukadde w'ekkanisa chairman w'ekyalo omukulu w'ekika chairman w'akatale naye omuntu wo nga
talina gwatya. Kati omuntu atalina gwatya bwe weetantala okubeera naye nga teyakuzibwa. Tulabyeko abantu abava ku street nga street yabashepinga, nga street ebadde maama ne taata, naye nga yamufuula omuntu omulala. Ne wabaawo abantu abagamba nze ensi yaleeta, nze ndi nsi yaleeta, nze ensi ye yankuza. Oyinza kunkola ki? Ani ayinza okuntiisa? Nze nkwambalira. Weegenderezanga nnyo omuntu atalina gwatya. Abamu ku bantu bandibadde babi nnyo, naye olw'okuba balinayo gwe batya nti maama wange anaawulira atya bino. Singa mukazi wange antwala ewa maama n'amugamba nti namukubye, naabeera ntya mu maaso ga maama nga maama agamba nti kugamba ntwalire eddala emize gya taata eyakula nga amukuba, kakati nange ekyo kyentutte, ono n'abaamu okutya. Nti kakati chairman waffe ow'abasuubuzi, omusumba waffe nga ku kyaki nze saabadde nkoni. Kakati bwe banaatutuuza mu nsonga zino ne bagamba nti omukyala aze n'aripootinga nti omwami talabirira maka, talabirira baana, nti omwami kwegamba nti omwami. Iye abalonzi bange naabaddamu ntya eri atya abalonzi. Ate nno ngolooza ki? Defense. As if defense ne bamusimbira mu mugongo. Chairman yalonda kakiiko ke. Nene defense naye atya. Ekintu ekyo okirabanga ekitono. Ngambye eri abantu nga bandibadde babi nnyo. Ne bw'ajja n'agamba naayimirira ntya mu bantu. N'afuna amaanyi agalwanyisa, agasinga amaanyi ekyo ekibadde kyagala okumusinga amaanyi. Osanga omuntu ng'ayimiridde, omuntu agamba nti talina gwatya, kabonero akalaga nti taswala. Ye muntu gugaye wangi muna nze sirina gwe ntya, nze siswala. Oba kweyambula, oba kweyoola, kwevulunga mu ttaka, kwegamba oba kuwemula, kuba kweyisa mu ngeri yonna, talina gwatya. Nkiddamu, oba oli awo wandibadde mubi nnyo, naye senga eyakkuza bino bwe bimugwa mu matu, olina kali senga wange anaawulira atya, olinayo kwotya. Olw'okuba ndi muzadde, nzaddeyo akaana kange, nina ekifaananyi kyenjagala kalabe, kanaawulira katya nti ate maama, nti ate taata kakati yagiza ati, nga n'omwana wo omutiisa embeera eyo okumutuukako ne weefuga. Abamu olw'ebitongole bye bakolamu, n'agamba ekitongole ekyengolamu ku ddwaliro, kalofaamu kaffe tukyakazimba buzimbi. Kampani yaffe bwe banaawulira bino kinaaba kitya? Kubanga alinayo gwatya. Yandibadde mubi nnyo. Ffenna tuli capable, tulina obusobozi obw'okubeera ababi n'okusinga bw'okirowooza. Nabagamba nze temundaba wano nga neewombeka, nga nakukutteko kuwemula, nkufuula nti ngenda okukuggyako engalo ng'osensebuse naye nga nkuwemudde buwemuzi. Ku nsi kuno waliwo omuntu ayinza okutumanyiira ng'agamba nti ye tamanyiyo kigambo kya buwemu, ne bw'aba mutuukirivu, ne bw'aba nga aloola atya, ne bw'aba nga kwegamba munnaffe ye nga yakulira wa. Mukwano gwange njagala okukutegeeza n'omuzungu eyakajja e Uganda ebimu ku bigambo ebisooka byayagala abenga ebyokulwanyisa nga bimuli wano ku Akiba bigambo by'obuwemu. Buli ayiga olulimi lwatamanyi asooka anoonyayo kya buwemu, anoonya kyakulwanyisa, akuyiseemu eggaali akimokola ati okakkane. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge eby'enjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuziina, byonna eby'omu kisenge ffe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu eri ne ku WhatsApp eri 07 08 7
2198. Lwaki simokola nga noloza sibirina nje nkubikkulire kyempita omumwa olyoka owulira ekitalo naye obamunire nyogadde kakati bannange abantu abammanyi abantu abamputya banalaba nga nze mokola ebigambo mansa ngenda maaso entungo nina gwentya ani gwotya omulenzi ayinza oba nga alina qualities zonna naye bw'abanga talina gwatya omwewalanga omuwala mulungi nnyo naye olw'okuba omuwala oyo talina gwatya totwala naluwali abawala abatalina be batya tetubaawula bannakapanka nakasalabeca naluwali nakawanga namagwatala tutera kubasanga mu abo bebo bosanga nga mukatala ayoola omuntu nasinziira eno nayimirira eri noli nayimirira eri ne beekasukira ne beevuma kamera ne zibatunambu n'agamba nti sembere onkwate bulungi mubuulire njagala okukutegeeza nga nsinziira wano nti olinga kino talina gwatya oyo omutwala ng'omaze kuwandiika kiraamu. Dembelio Properties and Associates balina promotion eggalawo mwaka 2024 ne estate eri Emityana kilometers 4 zokka okuva Emityana okutuuka ku estate gye bakuguza ku $7,000,000 ez'ensimbi za Uganda 5 ku 10 ng'eriko ekyapa. Ogwo omukisa gwa promotion bwe gukulema ng'ogenda kuwanga tto. Ku screen number za Dembelio Properties and Associates ojja kuba ng'oyogera ne Madam Nancha Beatrice kulaba naffe aba Dembelio ekintu mu kikutule. Nsaba onzikirize nkutwale mu Love Story ya Sister kitundu kigenda kubeera kyakusatu. Kati lumu waliyo ku ssomero ly'obuvubuka gwe nabagambye eyali boyfriend wa mukwano gwange omuwala ku ssomero eryo yesijja kwogera. Omuvubuka oyo yalomu yajja n'agamba nti gundi akwagala biki ne mugamba nedda nze saagala bulenzirenzi biki. Kati n'agamba n'atumako n'oli omuwala omulala muganda we oyo omuvubuka eyantwalangako ku ssomero ye yalinga mu boarding. Najja n'amutuma nti anjagala nampereza ne ku ssente awo mpa mutwalo. Ne mugamba sizaagala omwana ngamba oli fala nze sijja zizzaayo nja zeeriira. Ne mugamba gw'omanyi ya ssente zo nenze saagala genda sijja mwagala manya simwagala koza omuvubuka ku ssomero yali staboni yali sotokativu olwokuba nti no yali nnyo musambi wa mipiira yagala nnyo emipiira kati ng'ali nga serebu ku ssomero ate nze sisobola competition yezo wezityo biki ne mugamba omuvubuka saana mwagala bwe bityo nga yeese neeyise yekiyayeyaye ng'abaana bamwagala kufa. To cut story short nti ono omuvubuka lumu nkeera yangamba kati omuvubuka ono yatuuka ekiseera ne yeefula nti ye yankwana ono yabeeranga ne brother wange ako kanootinge gye nakeeranga ne ntwala emmere gye tubatwaliddeko nga ntwadde brother wange yatuuka n'abeera nga ye yankwana ng'andaga nti ye n'oli tebakyakola ki tebakyeyagala ne nga naye toyagala oli ate lwaki onkwana nedda oli yanneekyangiddeko biki takyanjagala yafunye owa HSC kati nze gwenjagala kati kyuka n'omuvubuka yali ali mu senior 4 ne brother wange n'oli omulala yatumanga nti no bamunsende baseducing okumwagala. Omuvubuka ono ye n'empulira yabeeranga ne brother wange ate n'empulira nti mutima mwagadde kubanga ku ssomero yali such a bright yali bright and ng'ali hambo ali hambo tosobola musanga mu bintu ebyo ng'ali hambo ate ng'ali ng'omuntu oba ali lazy like ng'ali tasobola bintu bya kaayana wabula obulamu bwe bwonna nga bwabitabo nga mugezi nnyo ku ssomero naye nga nankubadde yali mugezi nga toyinza musanga mu debate oba naye ng'ali so bright era nga muwe namba ezimu n'asalizaako zesitegeera. To cut story short nti omuvubuka oyo olumu n'agamba nti okerayo ku makya onnindako nja kubeerayo njagala tunyumyemu konze kale nenkeerayo. Bwe nakeerayo nasanga tewali muntu n'omu aliyo. Mu kusanga tewali muntu ennyumba yaabwe yali erimu olukuubo
nga waliwo oluggi lw'oggula n'oyita mu lukubo then n'oggulula n'ogenda eri mu kisenge gye baasulanga. Kati we nayingira bwenti nga tewaliyo muntu aliyo n'epitamu ne ŋŋenda wanayingiranga ne ŋŋenda eri munda neeteekayo emmere n'envaayo. We nayitamu ne ŋŋenda ne nnyingira nteekayo emmere munda nagenda owulira nga ndi munda nga waliwo omuntu anzijidde ku mugongo. Okukyusa bwenti amaaso nga yoli omuvubuka gwe bampangira. Ne mubuuza oyagala kiwana eno. N'agamba ye mbadde tebategedde nti nno nina okumiitinga leero ku makya konzaani yagambye ye oyiseewa. Jjukira nti no ye yali wa Kisulo nga ali mu boarding nga nebuuza ayisaawo okuva ku ssomero okujja. N'agamba gundi teyagambye. Ne mugamba okuŋŋamba ki? Bulijjo obubaka bwange tebabutuusa konze bubaka ki bye nabaddamu tebaabigamba biki? Nze saakwagala bikingi n'ekyokusooka nina okusoma kyakulala ndi mwana muto biki? Awo nalinga mu 14 years. Munange kumbe wali eri ku gundi ewasoose ku mulyango guli ogwasoose wali eri ku kalukubo yalulookinze dda. Wali eno we yanzigirako n'oluggi luno n'alulookinga. Ennyumba yaliko rooms ezaalinga 3 naye nga ezo rooms zonna z'aba student. Kati yali emmanju. Kati tuddamu twenyoola neekanye waliyo omuvubuka emmanju kumbe yali brother we andi nga baakoze olukwenoono. Ndowooza ono yali yamumatiza nti omwana namugamba ejja kugendewo ng'agamba ndowooza binaggwiramu eyo. N'agamba nyweza gundi nyweza biki weeyagala ebiki? Ba student bali kuwagira munne waabwe. To cut story short, that day jjukira remember story emabega yonna omuvubuka oyo n'akola ki? We n'ankozesa we yankwata andi n'enfuna olubuto olwasooka olw'omwana wange, meaning that nti nemmera ku ssomero nga nina olubuto. Tuli mu senior 1 eyo yonna senior 1 naye kati senior 1 second term awo we nafunira olubuto olwo. N'ensoma third term nga netuumula nga nina olubuto. Nasoma first kwanzituka bali bagenda mu box. Nesomera second term, third term ndi lubuto. Naye nga mpulira kuba nategeera mangu nti ndi lubuto kozi nagenda okurealizinga nga mensinze married periods. Naye nga nze nkimanyi ssaawa yonna ngenda kufa. Engeri tatange gyali omukambwe ennyo nga nze nkimanyi agenda kunzita. Nze nga n'ewaka sikyalya mmere nga nkimanyi nnaatera kufa. Nga mulimu embanjagala okwetta kwegamba nga nze nkimanyi era kunsinirako ebbanga ttini. Walingawo sisita wange yali anzirako nga mwagala nnyo nakati gyali bambi sisita wange. Newajja walinga omusajja w'okukyalo ne mugamba twekubisa ebifaananyi ne twekubisa ebifaananyi ne mugamba ojja kunzijukirirangako ebyo ebifaananyi. Nga mbuuza olagawa kati naye nga nze nkimanyi. I don't want to remember this because when you remembering a prayer like I feel like crying. And nga nze mmanyi ngenda kufa. Nga mpulira ngaagala ngamba ngambeko kuwona omwana kyoba nze ndi lubuto. Kati ate nga saagala mugamba mami nzijukira nobwe yambuuzako nanga naye gwe wagenze mu period z'okuwajjukira bakadde abo balaba. Ne nneekaza ne mugamba ye naye ng'ekyamazima nedda. Lumu holiday etuuka eya December jjukira wali eri twakeranga ssaawa 11 engeri essomero gye lyali eryewala nga tukera 10 tuba bakutambula nga tuzinobeera ssaawa emu kitundu nga tebannakwata leeti nga tutuuse ku ssomero teebereza. Kati nga tuba bagenda era ne bwe tuba bagenda kagaali nga tukeera nnyo kuba essomero lyali lyawalako kale kilometers nga 7 nga wala. Nga njukira bwe tuvayo ku ssomero ssaawa 11 eno tutuuka ssaawa emu. Kati ku kyalo ng'abantu balwana okumanya nti kuwulira okutegeera okuleka ku weekends naye nga mu nnaku ez'okusoma tebasobola mmanya nti kuwuli. Kati holiday etuuka. Holiday we yatuuka eyasooka maama n'ambuuza nembi ewakala holiday endaka eya December. Olubuto nga lukulidde ddala ne lugejja nga lwagejjera mabeere ne gatumbukayo gonna. Nenyengerera nemba ng'ekipaapaali. Kati lumu mbeera ntudde amabeere ne gatandika okubeera nga gatonnya naye banenga buli gatonnya nga nkaaba amaziga. Maama n'antuuza n'aŋŋamba kiki biki.
oli omuvubuka ku ssomero nga namukyawa wabula nga emulengerera wano mpiteeri simanyi waabwe muvubuka wa Kisuulu wabula kimanyiko mukwano gwono ate mukwano gwa brother wange wabula lumu tuba tutudde mu main hall eyasookawo yali entono nga tebannazimba nnene kati nga mwe basomera nga babawulamu nga bayateekawo ebijja ebyawula wakati senior 4 ne senior 2 kati waggulu w'olubaawo bw'ati waggulu eri ku lubaawo gye lukomera waggulu nga waliwo ennamba eyawandiikibwako ng'ennamba eriko erinnya lye neŋŋambye obaano linnya lye ennamba eyo n'egikopolwa n'egiteeka simanyi oba kyajja kitya kuba twali tugenze kusomerayooko lwali lunaku oba lumu lwali naku nga bbiri nga tugenze okusomerayooko zife twasomera ngendo waggulu naye ku lwo batutwala ne batugatta ne tusomerayo wansi era tulwaggulu n'endaba ennamba naye nga akankopolo naye ennamba erinnyamba naye ng'oyo omuvubuka yantama ayita eno mpiteri jjukira sinyumyangako naye jjukira tankwanangako jjukira sitiina wadde n'emboozi ey'omukwano gye twali tunyumiza naye jjukira tangendangako mu mutima nga bwe nagala nti nze bwe njagala omuntu mwagala mpaka eri munda mu mutima tangendangako mu mutima bayithawe n'essaawa leero tangendangako munda mu mutima era nze luli nga sinalokukanga ngamba mu nsi nayo tusigalamu abantu babiri nze okumufumbira waakiri neewe obutwa ye naasigala ku nsi nga mulamu kozi simwagala ngako era sirimwagala naye I pray for him kozi alabirira bulungi abaana be kati nno nadde sinabatuusa nti namala ne muzalamu n'omwana owokubiri butya nfunye obutonzize ewaka mbaddewo ewaka maze okuzaala nabeerawo taatange yatuuka n'abimanya olunaku lwesirabira mu bulamu bwange yali Idi balina ku Idi naye nga taata basengawo baayagala okuntwala nti bajjemu olubuto naye nti ekintu kibayita okugyamu olubuto nga ndabanga agenda okufeera nawo nga ngamba oba naafa ebirala naye nga sifudde nga nzijjamu olubuto lwe bepankako nga lugenze emyezi 7 mbuzaayo emyezi 2 nduzaale emyezi lwalinga myezi 6 kuba nzijukira olubuto naluzaala mu mwezi gwa 4 abaana nga bakaddamu okusoma abaana baali bwe bawumulira first term eya that year abaali mu senior 2 bwe bagiwumulira ate kati nze mwe nazaalira mu mwezi ogwokuna mwe nazaalira banange bali naye ng'ebintu ebyo binuma namala okuzaala tatange mbadde nkyabazaayo wali emabega tatange ne bamugamba ku Idi nze Idi yasinga okuntama moosi kuba waliwo nayagalako okwewa obutwa nintuma omwana omuwala ne mugamba genda ondeetera empeke zonna eziri wali eri ku sideboard ondeetera n'ensawo yange nga njagala mmere badoozi nfe nkwata akasawo kange nziruke nene nga negye ngenda simanyiyo kozolwo nga mami bamugambye nti taata akitegedde yeesibe 2 taata affe nga tumanya agenda kukola ekintu ekiri so violent mbandi eno mpulira gyagamba mbitegedde webale kunsasula school fees wange omwana gwe mbadde njagala asome biki bwotyo bwenkoze to cut story short taata najja nayomba nentya maama nangamba togeza n'obula okuva wano okwegayiridde muneetaade engeri ku kyalo kyewaffe kwaliko omuwala gwe baali bakaziika wiiki nga 2 ekitaawe yamutiisatiisa ng'ali lubuto omuwala n'agimira agalagadde aggyemu olubuto omwana n'afa n'olubuto olwo kati jjajja yagamba taata omwana gwe twaziise wamulabye bw'otiisatiisa oyo omuwala we ogenda mufiirwa ekyamazima taata bakundeetako embeera either nali nja kubula oba nandiyewadde obutwa neefa kuba nali ntidde nnyo nga mmanyi era ajja kunzijjako mutwe bananga abazadde abakambwe oluusi abaana embuto bazifuna tebaagala ebibatuukako biba binene nnyo n'olwokuba muli bakambwe muba temusobola bitegeera so omwana we wagwanga mu nsobi tomuyisa oba tomutulugunya wabula mubuuza ate muyambe mu bunafu bwobwo asobole okubeera nga addizibwamu amaanyi nange to cut story short nti awo nenzaala amala okuzaala senior tunze nagisomako 3rd term naye nepita bulungi mwe nali omugezi omwana namulekawo ewaka nenzirayo nensoma awo kyanzijukira nti taata waffe yagamba nti batwale omwana waabwe nange nsigale ewaka nsome
mama wange n'agamba muba mugobye omwana wange n'omwana we nange mungobye. Mama wange n'asalawo aleke baganda bange omukaaga agende nange, naye mune taata n'abireka n'abivaako n'embeerawe waka omwana wange n'akula. Wabula kyesirabira lumu ekyanyiza taata, nzadde omwana kati njukira ndi kusoma, omwana asigala wake waka walinga w'amata. Mami n'alabirira omwana n'agejja ne gubeera gunene nnyo n'abeera mumyufu nga taata afe mweru. Lumu tuba tugenze mu ddwaliro, yali wiikendi nga saasomye, omwana nga mulwadde, taata wange n'atulako mu ddwaliro lyeyi waffe. Dokita n'amugamba bannange leero bannange Saalongo nga wazaddemu kato bulala ki? Ekyana naye kyakufaanana nno kyakumalayo. Taata yavaako waya n'amugamba nedda munnange, oyo muwala wange omuvubuka yamulemesezza okusoma. Dokita n'amugamba I'm sorry chairman, I'm sorry nsonyiwa. N'amugamba naye omwana asobola okumuzayo n'asoma. N'agamba oyo gwolaba omwana mugezi naye munnange. N'amugamba nedda muzzeeyo asome, kasita yazadde bulungi. Taata n'addamu amaanyi n'anzizaayo n'ensoma. Onaddayo okusoma n'enkola bulungi, kuba nabeera ng'ewaka narivayizinga notisi za brother wange n'ez'abaana abali bava kusoma, n'enkola bulungi n'asanyuka. Kati going back to school, oyo omuvubuka n'atumya omuntu ng'ayawulidde n'azzeeyo okusomera, abaana baamuwanga olugambo. N'amugamba mugamba oyo omuwala ajja akime ebintu by'omwana, akime ne school fees ne ssente z'omuyamba, kuba bangambye yazzeemu okusoma. N'atuma abantu ne mbagamba mumugamba abibaawe nti agambye jangu obimuwe bwe kiba kisoboka omuleetere ne ku mwana wo. Tesigambye nti no waliwo abaawo olutalo oluwanvu awo. Sezaala wange n'ajja ewaka, bwe yajja ewaka ne babituulamu ne basalawo nti n'omwana asigale ewaka bamulabirire, tebalina gye bayinza mmuteeka. Omwana asigale ewaka, maama n'alabirira omwana. Omwana yakula nga era alwawo okumpita maama, nga bamugamba oyo maama wo, nga mpita maama wo. Yayonkanga ku makya nnyo 11:00, n'addamu okuyonka 2 ng'avudde ku ssomero. Kati nga toyinza nakumanyira abantu nga bamanyi maama yamuzaala. To cut story short, nti wantumya nti ngenda ekime ebintu by'omwana, nga mboka ebintu bya mwana wange nengendayo nti mbikime. Wali eri kweza ennyumba era tebapangisanga, naye jjukira yaddamu okusoma. Kati olwali mu senior 5 yakomawo n'addamu okusoma. Akomyewo azzeemu okusoma. Kati awo nze nali ndi mu senior 3, ali mu senior 6, ndi mu senior 3. Awo nkomyewo, we nakomawo wenti ngendayo manya we nagendayo era omuvubuka ono n'alookinga olugi n'akola ekintu kyekimu, neneegatta naye emirundi 2 ne babeera abaana 2 okutaali kweyagalira. Kolo nawulira nga njula okufa, nawulira nga nswadde ekiswala ekinene, naye nga maama wange tasobola bitegeera, nga sina nawe mbimunnyonnyola. Ntandika ntya obbimunnyonnyola? Ndaba abantu bangi ennaku zino muvuma ba single mothers, ne mulangira abawala nti ba single mothers nti bazaalako. Munnanga abantu abo balina story behind that. Kati omuba mutujajinga empola, tulina ebintu bye twayitamu nga tetulina nayo tubinnyonnyola muntu n'ategeera. Abantu basala emisango mingi, abantu bateekako agantu gangi. Kati naawo nina emyaka emeka? Munaye nina emyaka 15 naye nfuuse omuntu alina olubuto olwokubiri. Olijjukira muzadde mpezi namuzaala mu Gwakuna nga mu Desemba wempeza emyaka 15. Kati ate nfunye olubuto olulala. Ngenda okujjuza emyaka 16 nga ndi maama w'abaana 2. Nze natambulanga nga sikyetegeera, ndowooza nali mulawo kati n'okubeera ng'omuntu anaagwa eddalu nga sibyekkiriza. Nze ne bwe nabeera olubuto nga sikkiriza nti ndi lubuto, era nze nga mulimu engankeere ngende ku ssomero biki. Negera olubuto lweyongera kugenda mu maaso. Nze nga sibikkiriza, nga natambuliranga mu bulamu obwadinaayo nga sikkiriza. Nenzaala omwana ow'okubiri nga sikkiriza nti oba ndi maama w'abaana 2 nga mpulira ekintu ekyo tekiiyo, nga ndaba tekisoboka.
awo nasi kunyumirizaamu owulidde nti nno tewaliwo naawo bino muba kano kagundi biki mpaza omuvubuka gwe naddamu era okusinkana omuvubuka yali ono ow'okukyalo omuvubuka oli omu nagamba yaddamu n'akomawo ng'avudde mu kibuga n'asanga nga nazaala naga I didn't want to speak my name there but I think ajja kubeera edited nagamba mwana gwe nti nali nkola ki nali mmanyi nti olibeera mukyala wange naye nga kinkoze bubi okubeera nga wafuna olubuto neera sitero nkyakwagala kati gwagamba nti akyamwagala ng'obulamu bwalimu tabutegeera alinga ali ku planeti endala takkiriza nti oba ali maama takkiriza nti kye amagala nedda era tojja kunjagala mudamu gwe mujja kubaamu ebibuuzo nti nakulyamu olukwe ebintu ebiringa weebityo munnange Mr. Sozi okusoma kwange nekukomaawo mu senior 3 nagisoma nengimalako nekukomaawo nembeera nga nkunguddeyo mu secondary level baana benazaala nga saagala luno olubuto lw'omwana owokubiri nagezaako okwagala oddujjamu wala omukazi yanimba nti osobola oddusiba ndutalabika n'omala olimala okusoma n'oluzaala nange nga nkwata ssente za school fees nzimu wandusibe naye buli lunaku olwakyo olubuto lweyongeranga mu maaso biki awo nevaawuko ewaka nengenda ewa sisita wange ne bannaye n'ennaku gye nalabira eyo nayo yali ndala kugambye nakula simanyi nnaku naye okuva wenzadde ntandise okuexperiencinga ekintu kye bayita ennaku okuyiganyizibwa okutulugunyizibwa tingenze wa sisita wange nagenda n'omwana wange omuto kubanga jjukira ono omuvubuka gye yali ewaabwe wa kitaawe waali eyo mu kibuga kale eno mu kyalo nga balinayo ewaabwe famire yaabwe naye nga kitaawe abeesinga mu kibuga kati nenga kangende n'omwana ono oba namutwala ewaabwe n'abeerayo oba wasoboka omubeerekeka nebimulekera maama oba ngende njiri embeera nga naye ewa sisita wange naye ewa sisita wange bulamu nga si bwangu omwana jjukira ono muto ate ndi lubuto kati ng'alinga yafunamu oba baliyita lyose omwana naddirira ewa sisita tasobola muweera kyayi mu budde bw'omugulira amata bonna balina okunywako tanywera mu budde biki bamubongolera bamucunga omwana wange naye ndaba ng'asebengerera agenda akugaggwa ogenda wasezaala takuwa buyambi taata bejjukira naye yali student yeeyabwe yatakola biki ate jjukira tewaliwo good communication olw'ensonga nti nali simwagala azindi nga tubeera mu kuyomba buyombi boggola buboggozi my goodness naye lumu ekintu kyesiryerabira nga ndi wa sisita wange ndi lubuto waliwo omulamu we yali abeera ewaka mba ntuula bwe nti mulamu we n'ategulawo akatebe mutegulawo akatebe negwa nempulira nga omugongo gulinga ogukutuse mu mugongo oguwulira nga gulinga ogukutuse nawulira nga afa mu kuyimuka bwe nti n'obusungu nakuba omusajja oluye nemugamba omusajja gw'oyagala kunzita nemukuba oluye naye nga mpulira nga omugongo ekitundu ekimu ekisigadde wansi ekirala kiri eno namukuba oluyi kati ngenda okujjukira nti gwe nkubye oluyi muntu mukulu ate musirikale nga nalumukubye dda ku ttama musajja n'avaako waye n'agamba gwe nkusse tutta abantu naye ate gwe nkuba otya oluyi nenzirukane neggalira nemugamba nsonyiwa sigenderedde biki nemugamba abantu bonna abaliwo abakazi ne bagamba omukazi obadde omusse omukazi ow'olubuto omutegula otya akatebe agwe omutegula otya oyagala mutta omusajja n'agamba waakiri ateekewo ettama nange mmukuba oluyi nga bwempimapimamu oluyi lwo olw'omusajja odutuuza ku ttama lyange either sisigaza amannyo mu kamwa oba okufa kati naye nakwatamu kasawo kange ngende eyo owa brother wange yali yajjanga asomera mu kibuga yali alina ebintu training gyali mu kukola mu bya kompyuta na biki nenkwata akasawo kange nenga naye kangende mpikire wano eno ewa sezaala nga mmanyiiyo gyakolera nali mmanyiiyo wenna gye wa sisita wange bantwalayo nemmanyayo nentegeerayo
basabeyo ku ssente ngire ne ssente ez'okwekuumisa. Munnange mpitirayo Sezara teyampa wadde n'ekikumi n'agamba tewali ssente biki n'ayomba. Nina omuvubuka Samulabako mbu yali yagenze kukola ate talina ssimu nga n'ebiseera ebyo buli simu ye gye yammanya ne bagimpa n'egitegeera nze nga nteeka mu blacklist. Kabyawulira nti eddoboozi lyange nga nteeka mu blacklist ng'essimu ngikubako nga teyitaka bikaminga bize. Si eyali yantama nenkubisaamu emirundi 10 wabula nga neewera wenzala kano akana akali mu lubuto ngenda kukabasuulira nkabalekere sijja kkakuza. Ngenda kukabasuulira nga nze kyekirowoozo kyange kyonna. Nno nga ninamu 7 neevaawo nentambula nepita paka mu tawuni. Ngenda tuuka mu tawuni takisi nga ziyimba ogenda Kaleerwe 8 nina 7. Bannange olunaku lusiryerabira obulamu bwange bwonna. Neneegayirira abatakisi mu nnyambe ne bagaana. Ndi lubuto nina omwana omuto. Jjukira gye twavudde twadduse obuddusi nakubya omuntu oluyi. Gye tugenda manyi waakolera naye sirina ku ssimu kwe muwulize oba mugambe musange wampe ssente. Wa takisi sagala mulimba nti sirina ssente zimmala kunkubira mu kibuga. Nengamba omusajja ninamu 10. Bannange abatakisi mubanga kwe muli kuno olumu mukwatirwangako abantu ekisa n'omuyamba buyambi. Ninamu 7 ne bagaana. Ninamu omwana tatandise okukaaba. Twegayira buli takisi omwana tatandise okukaaba enjala emuluma. Jjukira eri gye nali ewa sisita ebyokulya si birungi. Omwana ng'enaakoze omwana mami gwe yali yalabirira ng'agirira omwana afaanana bubi obuviri butandise okwengera. Mu myezi ng'ebiri omwana obuviri butandise okwengera. Omwana n'akaaba walaba ebyokulya n'akaaba nange nenkaaba. Kati ku 7 lwe nalina nga nina okuggyako 2 ngule biskwiti mpa omwana alye. Nenkwata ka biskwiti nensumula biskwiti ne mumuwa. Omwana n'alya n'abivunyula n'alya n'asanyuka. Kati nentandika okwegayira abantu nti nsigaza 5. Nengenda mu tawuni awo nentambulako nga negaya abantu mpaayo 5. Ngenda nnyimiriza buli mumpaayo 5. Transport tammala ne bagaana. Olunaku sirwerabira mu bulamu bwange lwalinga kiroto kyantiisa naye nga kale Sezara singa yampaayo waakiri 2. Munnange ngenda okutinkuula mu nsawo nengamba nemwene ensawo temuliimu ssente. Nentinkuula ensawo mu nsawo nasangamu ka airtime nga si katakule ake5. Mujjukira obwo obupapulo obwo airtime. I think that year it was 2010 2010 kuba nzijjukira sinefuna nali najjukira 2011. Kati tulimu eyo period ya 2010 kubanga first born wange namuzaala 2009. Kati tuli mu period ya 2010 ka airtime wenakalaba nalaba nga alabye Yesu. Nenkakwata nenkatwala omusajja yali atunda airtime nemugamba nkwegayiridde impaamu 5. Ne transport yampeddeko ninamu 5 nyongerezeeko. Omwana nga akaaba. Tuludde mu tawuni takisi ziganya otutwala. Musajja nangamba oli musiru totegeera nange ntunda airtime ate ngule airtime biki. Nemugamba nkwegayiridde taata. Nali nvaawo. Musajja nangamba kwata n'olala mubangamu amagezi nampa 5. Kati wampa 5 nenkebera mu nsawo ndabo 5 ebirala bikyalimu nga mu 2. Bannaye najja emisinde nenninya takisi netuusa mpaka Kaleerwe gye nali ngenda. Brother ngo lwantunulako nanga ofaanana bubi omwana ng'afaanana bubi biki. Ne munnyonnyola ebyatuuseewo nanga agira obeera wano naye omwana oyo addeyo ewaka. Ojja osobola okubeera nga obeerawo bulungi. Omwana muzzeeyo ewaka. Bw'onomuzzeeyo ewaka gw'ojja sobola obeera ewa sisita nze engeri gye sibeera wano bajja kukaluubiriza. Nange ate naye nga alina abavubuka baabeera nabo. Nangamba kati gwe ky'oba okola omwana muzzeeyo obeera ewa sisita wekka. Nemugamba kubira maama asindika omwana ajja akime omwana.
omwana ne bamuzayo waka nesigale wa sistange awo nembeerawo nga nze house gali waka ni lubuto lukoma eri gwolina okukola kino gwolina okukola kiri mukama nyamba katonda nawe ayamba abantu benti nazaala mangu mu speed olubuto lwannumira budakiika nenduzaalawo nakubira abawasezaala biki nzijukira nti sezaalawo yagendayo namuwa sente ngula obugoye ngende ne mu ddwaliro munywa eddagala teyazimpa wadde nezogula obugoye sisita wange sente teyazimpa kati sisita wange mutampa sente munange neŋŋuma wenazaala ne bamukubira omuvubuka najja ne baganda babawala n'abalenzi ne batumya akaana erinnya ki naye nga talina wakunteeka ate nga seegomba wadde n'omufumbirwa saakirootako sirikiroota nembere wa sisita nge nno mu ntebe mwensula kati nenkubira brother wange naye ng'omusajja ateekako biwuufa n'abitumbula nabadde nemukuliriza wano sisita yabadde yeebaza mulamu we eyabalabirira ng'amusabira omukisa bambi abantu abalinga bwe bati abalungi abaaniriza abantu mukama abawa obulungi zibamanga alwadde endwadde buli ndwadde ya buli kika sigamba zino ziki era nsaba mukama zibeere wala n'obulamu ezo zisiriimu bisukali bibeere wala n'obulamu lwakuba kati yafunamu pressure naye maama wange alwadde ne bamuloga bino naye ngamba abantu bazaalabirira katonda ensonga lwaki akyamutaddeko ekisa lwakuba nti ali loving n'okulabirira abantu ab'enjalo nze ngamba kyekisa ekimukuumya naye oli omusajja yalina omutima omubi bannange ng'akaana kawere kato naye ng'atumbula wuufa nezikubaakaana ne kakuba omulanga ne kaleekaana akaana bwe kaleekaana ate nangamba tondeekanyiza lwana lwasitula olwana biki naye nga wuufa azitumbudde n'amabaati gajula kuvaako nange omutwe gunnuma ndi nakawere awo baleeta n'omusawo n'ateekako n'amazzi omutwe nga gujula okunjabika munaye nenkubira brother wange nemugamba sobola bbeera wano omwana wange omuteyebaka ate nange omutwe gunnuma nnyo najja nankima n'antwala ewuwolo yali yafunayo akazigo ngaaswa ne brother waffe omulala n'antwala n'abeera nga buli brother wange omulala nyambala hafupeti nanyigaana n'afuna omukazi eyayozanga obugoye bw'omwana ate nzijukidde that period brother wange nje mugulireyo ku soda anyweko bambi yambererawo mwaka akaseera bwennamala okuvaamu ng'obwannakawere n'anoonyaawo obusente n'ayiyayiya bwe yayiyayiyawo n'akola ki n'aŋŋamba kati gyali ayiga ebya kompyuta biki batuka ne bamuwaayo omulimu ng'afunayo ku busente awo n'ampa transport n'aŋŋamba omanyi sisita sooka oddeyo ewaka naye wakolabire bulungi omwana wo ne mami akulabirira oddemu ongirire kuba ofaanana bubi tetumanyi kikikuluma wenna oyengedde n'ampa transport n'enzirayo ewaka abantu b'okukyalo ne boogera ekiswalo nga kindi kunze myaka 16 nina abaana 2 oguwala tegutegeera tegulina magezi guswaziza abazadde ebiki naye mbeera ku kyalo n'ekiswalo kati story short nevaayo mbeerayo manyi omwana wange n'akula bwe nali ŋŋamba osuulayo maama yaŋŋamba bw'osuulayo omwana toddanga ewange bwe mba nkuza baabalala oyo yanannema mami naŋŋumya nesisuulayo kaana kange era mama wange musabire obuwangazi kubanga andabiridde abaana bange balabika bulungi abaana bange bali so free bali so healthy toyinza naga nti bakulidde mu kyalo munnange engaawo nkomye ku ki awo nga nzirayo waka mbeera waka ntandika mbeera waka banange bava ku ssomero nze ndi awo emisomo gyalema taata n'asitula oluyombo naye nga kyali kiŋŋwana wasanga sabbuuni taliwo n'azaala ku makya n'ekawungeezi ye yamazewo sabbuuni biki taata n'atabuka taata yatabuka kyensaabanyumiriza emabegako eri nti omwana we yali aweza wiiki 2 oli fast born yakaaba n'atabuka omwana mukaaba leeta abo bawanuuza omwana mumutwala ewaabwe biki kati brother wange yali amanyi omuvubuka gye bamuzaala ku muvubuka namumugamba era nesekyesaabanyumiriza eri emabega nti brother wange bwe yaddayo ewaka okulya emmere gye nali mutwalidde yambuuza nolini ki ekyabadde ewaka ne mugamba
simanyi nanga kyabadde okubeera yasanga wakanga wa disorganized biki story eri ey'omwana how I got the first born namugamba kimugenda obuuze gundi sijja mentioninga I respect him, I pray for him, but I don't love him. I respect him. Musabira wangala kadwe musabira bugagga naye simwagala as in intimacy, but nga taata w'abaana I pray for him. Musabira mikisa na buwangazi kuba mukisa gw'abaana bange bagulyako and essanyu ly'abaana bange okubeera nga dadi gyali naye intimately I don't love him and I will never. And naye tanjagala mu by'omukwano kuleka okunjagala nti bayinza okuba nga yali anjagala kunzitira future. So tekyengezaako mbagamba kiseera kyatuka omwana n'akulakulamu n'atandika okuba nga atambula. Yatandika okuba nga atambula naye nomulekawo nzija mu kibuga njiya obulamu nenzija mu kibuga nenjiya obulamu nyingira ekibuga n'omutima ogwakyawa ekintu kye bayita ekitonde mmeeni guli omutima nga mulala naye nagwo ate gwannyamba okunkuumira mu kibuga tinayingira mu kibuga aho senga wange yasooka okundabira akalimo ne kagaana like nekakolako nemmala mpozi kyesibanyumirizawo nga ngenze mu kibuga ng'ali kali akalimu ke nasooka okukola kati wano ewaddako awo senga w'omuvubuka n'awulira nti nno waliyo mukamwana we alina n'abaana babiri kati ono omuvubuka ye baamala okusoma senior 6 n'awasa akawala ke baali basomye nako senga we n'akuba essimu n'agamba jangu obeere mu maka abasa atya omuwala gwakola ki nga gwolina abaana akuleseewo kumbe tamanyi nti nno nze omuvubuka simwagalangako n'agamba kale jangu oleeta abaana era nagamba maama nenga maama yakubira ku simu ya maama nemugamba maama omusajja neetwale nga tampise tagambe nti mwesibako ate nga simwagala tali binnangira maama nagamba nedda twala abaana bamulabeko balabe nekube waabwe omu abeteggera atambula omulala asimbula busimbuzi abaana babiri nengenda wenagenda kadde n'atwaniriza yali abeera aliraanyeyo omutabani we nga yasigaza ekisumuluzo n'agamba n'akawala kali kagenze biki no mu kusooka bwe twasooka okugendayo nga tugenza omulabako omuwala yali gyali omuwala we yatulaba nga zolaba kuona obuuza kusenga we n'amanya nti nazze kuba yali amumanyi ngeri gye twalisomera ku ssomero lyerimu omuwala n'anoba n'agenda excuse me kati omusikazi n'agamba genda obeere mu maka nga mutima gwange omusajja manyi simwagala nengenda nemberawo omuvubuka nakubira kitaawe n'agamba ono yeerese n'amugamba togezanga n'owasaaka akakazi sikaagala era sirikaagala amukubira esimu kitaawe empulira sirikaagala biki ng'owasa biki tonnatuusa kuwasa n'ekyokusooka kakaafiiri togezanga n'owasa omukazi omukaafiiri balina kuwasa yakusibisa n'okusibisa kyesibanyumiriza nti n'okumwana owokubiri wo baamusiba brother wange yaripootinga omusango ne bamusiba batuuka ku poliisi nze taata nno yangabira ku poliisi mu basayini ng'empapula biki mbona mpaddeyo bwe yamala okumpayo ne mugamba nze samwagala abasirikale ne bagamba wamufunamu otya olubuto ne mbannyonnyola ne bagamba simwagala omuvubuka ne bamubuuza olina gy'ogenda oteeka omuwala nti nedda siinaayo taata n'agamba bamusula mu myala ze nkuwaddeyo ne mugamba taata simwagala era sijja mufumbirwa tuli mu kibuga taata agenda otuuka e Masaka nga natuuse dda to cut story short bana story nga teshootingibwa tumunange nenkola ki badde ndi ku paati ki nembeera ewaka omwana muzadde omulenzi n'akulakulamu ngenze mu kibuga nkoze nkyogedde ku paati eyogendayo wenagendayo nembeerayo kewuwe ennaku kitaawe nayo kubagamba simutogeza nokabasaaka akawala biki blablabla n'atuma nesenga omuwala nti omuwala oyo yantama simwagala atageza nabeera ne mutabani wange alina n'ebisiraani biki so n'omuvubuka yakinangirako n'agamba olina ebisiraani lwaki gwe buli weneegatta naawe
wofuna olubuto gwe weka gwe negatta nabo ng'abawala bangi. Mugamba okay kasita bireeta baana. Munnange to cut story short awo nti nembeera nga kabe nawulira ebyo ebigambo ku ssimu ne mugamba nti ebyaki nti towasaaka akawala biki ne mugamba transport today ewaffe seegattako n'oyo n'emmere nga tagirya biki n'abaana nga abasikanyuga eri ne mugamba okola ekintu kyonna netogeza n'oboggolera abaana bange ne twatuwa transport n'agula n'obusabbooni awo nezirayo waka mama ne munnyonnyolamu awo nenkomawo nze mu kibuga nenjiriba nentandika kukolerera abaana bange bitya nembeerawo naye ng'omutima gwaguba nti tegulina muntu olina gwe gwetaaga kubanga nali tegere nti nina obuvunaanyizibwa obw'abaana kyakubiri nina okubeera nga mbalabirira kyakusatu omutima tegulina mukwagala. Obulamu ne butambula of course mu kibuga mbaamu abavubuka abakwana bangi bakwana naye bagenda otuuka okukwana nga bakwana omuntu omukoowu naye nga mbagamba nze nno nga ndi maama nina abaana nga tebakkiriza kyenzijukiramu awo mu buli relationship obajjanga tebwawakinganga kubanga nali siri serious nga sibwagala abagulanga ebyokunywa baabigulanga kuba naye nga ekibuga natandika okola nga kola mu restaurant naye nga waliwo abasajja abaalingamu abakulu. Nze ndi omuntu atwala omuntu nga bw'ali mu kitiibwa kyabwe omuntu ekitiibwa kye nga bwe kiba kimugwanidde. Kati bano abasajja baafuuka mikwano gyange nga bakulabula. Omusajja yasooka yangamba noyitogeza nga noyagala omusajja w'okolera. Omulala n'angamba n'abeeranga nga yaninga mpooni nga kuli mutu tigulina kulabya kwesinisizaako nti oyo mulwadde. Ebyo era byonna byagendanga neyo gye nakolerako endala eyo mu tawuni ng'abo abantu abakulu ab'amikwano gyange naye bandabulanga ku bisajja nti oyo mulwadde, oyo alina mukazi we, oyo ayagala gundi. Ne bintaasa nti nze nabeeranga mbeefe wenkolera nga siinaawo bantu benjagala ngamba fuula mikwano gyange bonna era nga ndaba agwanira ekya brother muyita brother, agwanira ekya muzeeyi muyita muzeeyi, agwanira ekya taata muyita taata. Kwegamba nga buli muntu mu categorizinga kati abantu ne bafuuka mikwano gyange abasajja n'abakazi mu kufuuka mikwano gyange nga banzibira ku byama byawe omusajja ali bw'ati n'oli ali bw'ati oli togeza ekyo ne kinkuuma kale nga siri muwala eyeeraga nze mbeera nso friendly and open ebyokweraga si bintu byange kubanga nze ndi muntu ayagala happy life and ndi muntu atayagala bintu ebyo byakwegulumiza weewaawo saagala kamanyiiro but ndi muntu atayagala bintu byakweraga ebyo abawala bye beeraga ebyo. Nze ndi omuntu eyeggulirawo abantu ekyo kyanyamba nti abantu bennyini be bandabulanga nti ogundi akwesinisizaako aggulira ebyokulya naye agenda kwenyumya nti kwegamba nembeera nga mbeera mu bulamu obuli openi nga sisobola kukolera mu nsobi wabula eyo gye nakoleranga waliwo omusajja eyankwana nga naye kati buli wafuna kyasi nafuna enamba yange akyankwana. Omusajja ono mu paati yange yasooka nayogera ku musajja nti omusajja ono yali mu 7th day. Not that nti I hate those people the Adventists no but nti nali nkimanyi nti ono omusajja munda mu ye mulimu eddiini. Omuntu bw'oba olimu eddiini kati nga mba sikusuubira kubeeranga okola ebikolwa ng'ebyobwenzi kuba oli omusajja ali so devoted whereby nga talya nnyama talya byennyanja ng'alya bintu ebyo kacumbaali bijanjaalo binyeebwa weebityo. Kati ate ng'ekisinga okuneewunyisa nga amateeka gali gonna alaga agakwata naye ng'ebyobwenzi lya akagugu yakeerekera. Kati ekyo nga mpulira kinneesittaza andi omusajja ono namugamba naye oli muntu mukulu onsinga nayanjulira nti taata wange jjajja wange even though nti nali ndi maama of 2 children but nze nga sikiraba nti no kineetagisa okubeera nga nessa grade ne level era nga in my prayers mukama nze njagala omusajja atazaalangako biki mukama weebityo nga sinnalokoka nno but nga I believe in God cause nga wenda kunyumiza nti nakwali twakula mu family nga ebyakatonda si bya nnyo naye ffe taata ffe yatugamba nga eddiini gy'osobola otuukiriza gy'oba osoma era ewaka buli muntu alina ddiini yiye. Kyendiza okugamba ngamba mu maama buli muntu alina ddiini yiye weebityo.
nga nze nzikiririza nnyo mu Katonda kuba eri paati yabiri ebyokusamira biki nagiraba nga teyirimu bulamu kubonaabona bikiife twasa abantu basamiranga ng'ekika nga batudde ng'olaba abantu ebintu bimukwata n'alinnya emiti amaggwa ne gamufumita n'alya omuliro n'agumala mu kyoto n'ebintu ne bimukuba n'atambuza ebigere naye nze Katonda yali yammanya terikaze mukalinnya ku mutwe gwange kwegamba ng'olaba byakubonaabona ebya sitaani ate bwe nategeera Katonda n'eddaba nga bino bisinga birimu obulamu munange embadde nkyabanyumiza nyingidde ekibuga ntandise okukola omusajja ono yali musajja mugagga nakati gyali musajja mugagga alina amagalagi mu kibuga biki naye I despised obugagga bw'ono omusajja whereby lumu namulekerako ne ssente ku mmeeza awo nga ngamba alina kukolera restaurant biki kolewe nti oba otidde tusoogane tusooka ne twekebeza naye kabi yaŋŋamba nti alina mukazi we ate ebiseera bye yalina n'abaana nga bansinga obukulu koze omwana we nze nali njukira ngenda bugenzi mu senior 4 ate ye ng'alina omwana eyatudde senior 4 whereby abaana be baalinga abaana bakulu ku nze nga saa kweppanka yingirira maka agafaana we gatyo and being nti nakulira mu Prigamas family ne sigirabamu ssanyu na bwenkanya kwegamba nze ng'ebyo sibyegomba kubeera second choice nga njagala kubeera number 1 so nesobola mwagala naye omusajja nannemerangako oyagala kinkuwa ekinkugulira ekibanja nkugulira ettaka nkugulira emmotoka nkuwa ennyumba ebintu byalinga bingi nja kulabirira abaana bo naye nze byonna nabibuusa amaaso kubanga nali nkitegedde nti omuntu alina eddiini tasobola kubanga okukwatako etteeka limu nengamba sobola musapootinga mu kutuukiriza kibi kye waliwo akayiseemu kaawo mu odiba naye alaja ndi bubi pulira enyindo nyina nazikutulako alina ku ddagala ndagiriraako munnange omusajja ne mugasisobola yabeeranga nnemerako naye ekintu ekyo nakubadde yannemerangako saakiganya kubeerawo nti olw'ensonga nti nali siri mwetegefu kubeera second wife and mulamu bwange nga saagala kuyingizaamu muntu atali muntu gwe ngenda kwagala ebyaddala kubanga nze siinayo obulamu buli feeke obulamu buli feeke sibwenayo era sibwegomba sibuliimu bulamu so wajjangawo relationships naye kabi ndalabanga nti tekalintwala mu bufumbo tekalina future nga ompulira ebirowoozo by'omuntu nga sobola kawabudde cause nali kyenali nga ndowoozaako bwoboze ngaonjagala olina okumakinga sure nti ogenda kumpasa ate babukwakuliza olina osooka n'ogenda ewaffe nga bwoba totuulamu ekyo nga tuba tetujja kwagalana so awo nakolawo ebbanga eryaweramu ekyo ekifo nenvaawo nemmala nengenda mu kifo ekirala ekifo ekirala ewali omukazi eyansendera omusajja yali muvubuka muto namusendera bikimbu mutabani we muvubuka nemwagala kati awo nali nepangisiriza nga mbeera wange naye nga nina omuwala gwembeeranga naye ewaka wenabeererangamu ekino ekifo ekimu sijja kyogera then twalinga omukazi tulina gwe twalinga tukolera nga nsula mu gundi ku restaurant eyo kwaliko room endala emmanju naye yatuuka ekiseera nga alina osenguka wagenda ewalala kati nga tulina ofuna we tubeera we natandikira okwepangisiriza naye ne mbavaawo n'omuwala omu gwe twali tukola naye nengenda nempangisa naye omuwala oyo netubeera nga tuvaawo netunoonya emirimu netukolanga webityo obulamu nebutambula eri gye nagenda mu tawuni yewaava omuvubuka oyo yakola ki eyankwana ono omuvubuka ono eyankwana esitore ye gye nayogera mu paati eri nti ye bwe yatuuka nankwana omuwala gwe nali mbeera naye bwe nagendako ewo mukyalirako awo nga mpulira kale neetaaga okubeerayo ne boyfriend nange nankubadde nina abaana naye ku mulundi guno neetaaga boyfriend ndowoozawo nga omwana nga muto alaka alinga mu myaka 5 awo wegityo naye nga neetaagayo boyfriend webityo awo
omuvubuka ne mukkiriza biki nagendako mukyalira ewuwe omuwala gwe nali mbeera naye nasanga nzibye nga situda akafaliso na biki obukosi omuvubuka n'agamba nze nali nakwagala dda jangu obeera ewange ofumbe ewamwe tujja kgenda naye nga mu mutima sinnamwagala kuli okwagala kwenkunyumiza okuli diipu nga nkyamubuusabuusawo ebityo nembeerayo naye nga ngenze kweggamayo nkuba olw'okuba banzibye to cut story short natuuka era genza okweggama enkuba nembeerayo naye nga nze embeerayo mbala byange nenkola guno omwezi ngula mufaliso guno omwezi ngula ki guno omwezi era nengula ebintu byange nebibeerawo nga neetegese bweyekyangira wonna guno omwezi nkola sente zakupangisa nziramu neneepangisiriza saagala kumanya byakumbonyaabonya nina okukolera abaana bange naye obuvubuka empisa ze tezaali nnungi nga bwenazinyumya mweri story yasooka obwenzi bwabangamu na biki weebityo eyo story sigenda ginyumya eyo omuvubuka naye nti twatuuka namuzaalamu omwana omu naye era byatuuka netulemagana ng'emize gisusse mwenge na biki ngemuviira olwo mpezezza abaana bameka 3 ndowooza olaba omuntu wofuuka single mother ow'abaana 3 nga tokigenderedde ate nga tokyagadde wano ngenda gamba abaana ab'obuwala bane mukodowalire ku baana tomala gazaala mwana nga tonnalowooza nti relationship eri so sure abo abasajja basaana netukyongeramu nnyo ekyokubalumya ennyo nga tetunnabawa baana oba basobola okupretendinga for years but mulekerawo okujaajamya abaana omusajja waba tannakusaba mwana tomumuwa lwankubadde nti nze ono yali amunsabye era yali first born we naye ye first born we okuba si yali cause omwana wange gyali ali good but tukendezeemu ku kukodowalira abaana bannange basinga omumatha mulaba kye batukola ku media batuvuma ate nga bebabitutuusaako omuntu nga tamanyi kiki kiri mabegaawo tukendezeemu mu kugaba abaana so ako ka relationship negalwawo naye ng'erimu omwana era omwana nga mu story eriwe nabanyumiza n'abeera ne mami wange ne kati nja kudda ne paati nebanga ezinasembayo nga zoogeraku relationship ezaddakaawo nga ndokose okuba ono omusajja kyenafuna ekyobugagga nalokoka nja okuddako mu relationship gye nalimuko n'enkuba kyeyo ono netuteesa netukola bajeti nezifuluma ezamala ofuluma bajeti ez'emikolo ez'okwanjula n'asooka e Uganda mukunsooka e Uganda n'ayanjula mulala n'awasa mulala n'andekawo sister awunzise ateekateeka mu kitundu ekyokuna okutunyumiza ku relationship ye ne guy bwe baakola bajeti y'emikolo buli kimu ne kigguka n'awunzika ng'amenyeddwa mutima ng'omuyaaya atuttemu muntu mulala nnyo tye ekitonde muntu osiriikirire omala oddemu okitye ndowoozezza obulamu bw'okuba n'abaana ababiri nga taata waabwe yakukwata bukwasi twabiwuliranga eyo tubiwulira mu nfumo biringa ebiri ewala ennyo nga biba wano abaana tuyinza bakuuma tutya twogera bino nga tugenda mu luwummula kakati linda owulire story y'enkya sister anyumya ng'eyali embuzi ye yekitaawe era love story y'enkya oba story y'enkya eriko omutwe taata yeyali embuzi yange taata yeyali embuzi y'omwana omuwala maama agamba nti bwe muba mugobye omwana wange olw'okuzaala nange mungobe maama waakoma mukwiwa w'omubiri nze azaaliddwa n'enkuzibwa mmange yekka bwe mpulira ekyo nyongera okukkiriza nti eriyo bamaama abalungi bwe muba mugobye omwana wange kubanga yazadde mwana munne nange muba mungobye oba tubiraba naye maama agenda n'agamba mwana wange gwe nakeera enkya n'enzaala gw'ompisa mu kino gw'oŋŋambye bwotyo gw'onkoze kino nga twerabidde
abantu abatamanyi ddi lwe basaaga. Kino nakyo njagala tukitwale nga kikulu. Eri abantu abatamanyi ddi lwe basaaga. Muwulidde Dokita bw'agambye chairman ono Saalongo ti maama leero nga wazadde mu kato ogenda okumala okubyogera ng'ono yazaala oli. Zezo embeera ezitera okubeerawo ku babooda. Oli ayitawo ne muwala we ne bamutemako omugambo nga tebabadde sensitive. Naye tekisinga okunneewuunyisa ababooda abasinga bazadde n'okuba akafaananyi nti kakati singa abadde wa booda nga gwe babigambye yaliwulidde atya. Kitegeeza kwegendereza. Si buli bintu nti bw'obirowooza bwe biri, nti bw'obiraba bwe biri. Bisobola okwawukana. Ojja kwogera ekigambo ku mukazi ngawulira temumanyi ebigambo ababooda bye batera okwogera ng'obayitako. Waliwo nawe kale bakugamba ng'osule mu mpale kati laba ebyavaamu. Agenda okukigamba omuntu nga gwakigamba. Bakwata mukwata n'amujjukiza ebiwundu n'abikwatamu ati n'abifumita nga tamanyi kyakoze. Kitegeeza kitwongere okwegendereza mu nnimi zaffe. Ebigambo by'ofulumya eri omuntu biyinza okubeera eddagala kyokka biyinza okubeera obusagwa obutwa obuyinza okumujja mu bulamu. Gaayo ono bannange yali ajooga. Muwulira abantu be basse. In the Bible, in the book of Genesis, waliwo story eya omwana ow'obuwala. Abasoma Bayibuli munambuulira story y'omwana ow'obuwala yali tava waka. Kati banne bagenda bamubanga abamumatiza ndoza batambuleko ko bagendeko mu katawuni family oba bagendeko eri agendeko mu family eri endala bwe bityo. Naye gye yalaga baamukolera omupango ne bamukwatirayo. Bwe bamukwatirayo akomawo baganda b'abalenzi bannyina family eri bagezaako okwagala okutabagana. Yafuna lubuto teyafuna lubuto? Ndoza teyafuna lubuto oba? I think teyafuna lubuto. Bagenda family eri eyagala kuba ndoza bano batuukirira bane mwanoonya omwana waffe biki kati bali basalawo omwana oyo bamuwase. Bannanga bamanyi story eyo mu commenting mu comment section wano. Bible kyemanyi nti dubereberye naye story eyo yali yaani ani gwe baakwata ani yakwata bannyina baali baani oyo homework mukulekedde. Kakati bali family eri eyavuddemu evubuka eryakoze obuliisa maanyi ku ono bajja boogerezeganye babeere ng'omuwala bamutwala mu butongole kugamba oli ye yamwonoonye kati kabeerere naye ddala. Kakati ndooza taata oba abakulu ne babanga abakiguze. Kati bana abaato ne baagala okulabanga ne bagamba kakati bali abantu abatali bakomole. Ffe tuli ggwanga ekika kyaffe tubali bakomole. Kati bali abatali bakomole baji batuwaseemu mannyinaffe. Kakati bateekawo akakwakulizo nti abantu bali bwe baba baagala okutuwasaamu okuwasa mwannyinaffe bateekeddwa okuba nga ffe nabo bakomolebwe. Ndooza bali bakirabanga ekyo kyangu nnyo olw'omukwano gwe balina n'okwagala okuteekawo oluganda ng'okubafaanana kya bulijjo. Ne bakwata etundu oba ekitundu kiyita ekyalo oba eggombolola oba essaza oba district, bonna ne basalawo babakomole. Kakati nebeera campaign ne babakomola oba babakomolera lunaku lumu oba nnaku bbiri oba ssatu n'enjala okutegeeza kyenkana ekitundu kyonna ne kikomolebwa abasajja. Njagala okukutegeeza ekyabaawo. Abaana bano abaavuddemu ekirowoozo mu famire eno be baakwatira omwana mu kiro ne balyoka bakola omupango ne balumba abasajja bali ne babakuba ne babatema ne babatta. Naye nga bali tebasobola nakwerwanako kubanga balina okutaasa sozi muto. Baali bakulumbyeko okukukuba eŋŋumi nga bakukubye ku mutwe naye ng'obwongo bwo bugamba nti ankubye ku mutwe kati addako sozi muto n'okola gwakwekuniza. Osobola okwerwanako, osobola okukasuka olutooti ng'ogenda kutomera sozi muto yakugambe nti mukulu weefuga onnyigiriza. Babatta. Era taata tekyamusanyusa. Taata w'abaana bano abalenzi abaakola okuwoolera okwo olw'ebyo bye baatuusa ku mwannyinaabwe tekyamusanyusa. Naye nga kyo kyabaawo kyava ku ki? Waliwo omuntu akujooga
abantu abamu tebandiroze. Waliwo ababajoga ne bayitiriza n'agamba nti ono nja kuloga. Bw'abanga mmanyidde kutuuka ku kino nja kuloga. Eri abantu abatunda ebibanja byabwe, abantu abatunda ebyobugagga byabwe nga baagala okupruvinga point banoonya obwenkanya, agamba nja kuwavuwala, nja kutambuza ebigere, nja kuyita obwereere, naye nja kutunda buli kamu. Musajja otasobola kummanyira gye bali. Biva ku ki? Oli bw'ajja n'akukwatira omwana n'amufunyisa olubuto, n'olabanga alinga azzeemu akamunyeenya ng'ategedde ensobi ye n'obutaba bwa buvunaanyizibwa, n'abanga atandika okumuwa obuyambi. Bw'amala n'addamu n'akwata omwana wammwe n'amufunyisa olubuto olwokubiri. Okuggyako Katonda ekisa ky'agaba, ekisa ekisonyiwa, ekisa ekyosonyiwa, ekisa ekitunuulira obutunuuliza abantu, n'obalaba mu ngeri endala, oyinza kukola ki? Si kwe okujooga ensanafu n'otuulamu ntulo eziba tezituuse kuluma. Ye bino bw'engamba nti omulenzi ono yali mujoozi, neewuunyiza Siso gamba nti yamusonyiwa, amusabira birungi, naye intimacy mu kumwagala bya laavu tekiribaawo kubanga tekibangawo. Watuukidde okusabiriza abantu ku kkubo ng'agattagatta transport. Kibi nnyo nti abantu babyonoonye ku makubo. Twalinanga okwagala okuyamba abantu kubanga twali tubaddeko mu bwetaavu ennyo bwe butyo, naye abantu ne babeera nga babikozesezza ate okwetufunira ebyabwe nga babifereramu. Olumu bwetyo bwe tugaana okuyamba abagwana okuyamba nga tulina ekifaananyi kyabwe be tuyambye, ne tuzuula nti beetega bweteze bayambibwe, naye nga bagukozesanga kkubo lya kuyingiza nsimbi. Just that. Olumu okolanga omutima gwo nga bwe gukugambye omuntu oyo n'omutaasa. Bw'aba asabye 10, bw'aba asabye 5, bw'aba asabye mutwalo ng'ogusobola, n'okikola naye nga tosuubidde kyamaanyi. Bw'aba alimbye omuliro ne gubeera ku mutwe gwe, n'osigala ng'oweereddwa omukisa kubanga omutima gwo guba gwagadde kukola bulungi, naye ng'okoledde obulungi omuntu atabugwana. Obulamu bw'okubanga brother wo yatuuka okukunyiga, oli nakawere, brother wo n'atandika okukunyiga. Omuntu bw'atyo akula alina okwagala eri abasajja. Kibi nnyo. Owudde bba wa sisita we bwe yateekangako rediyo n'agimugoganyiza. Omulenzi kagwensonyi amulituusako gw'omulisa amaanyi, bwe yamala ye yawasa. Kati obulamu bw'abaana abalenzi bo bwe busigala nga bo bataayaaya abaana ab'obuwala nga future yaabwe ettiddwa. Nze nina abalenzi 4, naye nga tobalaba nti bakyali bato. Mbagamba bakulu, bwe muba mundabyeko nga nnyammwe namuzaalamu n'endekaawo, mbalabanga. Mpozi bali babakutte bukwasa ate mujjanga n'obujulizi. Abalina abaana abalenzi tubayigirize bireme okubeera ebirenze ebifaafafaafa. Bamanye nti bakosa future z'abantu abalala, nti bajja genda nga bayinaayina buyiniinyi kwegamba bo nga bejjeeredde. Sezaala amugamba nti togezanga ki n'ofumbira omuwala oyo n'owasa omuwala oyo. N'alyoka ayogera ebyako nakuli, obukaafiiri, bannamawanga, kati abantu be batyo boogera. N'alyoka ayogerera eggwanga erimu n'alikola ati liba teriribusa nga yeetaaza okuyambibwa, ng'ali mu kitundu, ali kumpi n'abo eggwanga lyavuma. Kristo bw'amala okujja mu ffe n'atutuulamu n'atubukala muve ku ono Yesu oba okulokoka okw'akajanja, okwagala kwa Katonda okutuyingira nga twakajanja tukukozesa bukozesa. Naye Katonda ekisa kye bwe kimala okukukkako, obeera omusiraamu ng'okimanyi nti omusiraamu si ye muntu yekka, naye omusiraamu asobola okubeera mukwano gw'omulokole, mukwano gw'omukatoliki. Olwo lw'obeera opracticinze obusiraamu bwennyini, kubanga teri busiraamu obulowoozesa abantu nti abalala bonna tebategeera. Tebuliiyo. Teriiyo bulokole bulowoozesa obulokole nga butuufu, ng'omulokole omutuufu agamba nti abalala bonna abatali balokole tebalina magezi, tebategeera, kugamba bo bafu baweewe. Tebuliiyo. Teriiyo ggwanga ligamba nti ffe tuli ggwanga eritegeera amawanga amalala masiru. Teririiyo ggwanga nga ttuufu. Bw'osanganga omuntu asinziira mu ggwanga lye n'anafuye eggwanga eddala ng'alaga eggwanga eddala teritegeera,
teririna amakulu kwegamba bo tebagwana na kuba balamu bwe bakutumanga abasiru n'owandiika oyo omuteekanga ku nnamba emu. Nkiddemu bw'osanganga omuntu ow'eggwanga ng'alaga nti eggwanga lyokka ly'eggwanga, amawanga amalala temuli, bwe bakutumanga abasiru oyo omuleetanga kubanga aba tamanyi nakyayogerako. Naye munnanga abantu bwe batyo bukyenkyanga abakuwadde oba abawadde muwala wa kalimu nga ly'eggwanga ly'ovuma. Bukyenkyanga abamubudamiza kababeera abasindisa emmotoka ye wabadde atubidde mu kafo akabi nga bamutaasiza ly'eggwanga lyagamba nti teritegeera. Waliwo abataasibwa n'osanga abagagga nga balowooza nti abagagga bokka be bantu, n'osanga n'abaavu abalowooza nti obwavu abagezaako okubuvaamu baba babi nnyo, baba baasamira, baatemula, baasaddaaka, bikoze bitya. Abo nabo kiba kibulamu. N'olwekyo taata ebyo byayogedde oyinza omumusaasira n'omukonfaminga ng'ayogezza obutamanyi nga nekyayogerako takitegeera. Abakanye n'omuvubuka omulala olw'embeera, laba bwamuzaddemu omwana owokusatu. Kakati wano waabakanidde n'omuvubuka omulala. Kakati continuation eyali badde eya wano ye paati wano gye twafunye oba ontegedde. Kati obigasse ono omuvubuka y'oli omuvubuka eyayogeddwako ku Valentine eyali awalala gwe basanga eyabasanga bombi abakazi babiri mu nnyumba neyeefukira. Kati obigasse olwokuba nti ebyo nabyogedde kwano sijja bizza. Tusinkane mu kitundu ekyokunira nga kyekisembayo ng'atunyumiza ku gwe baakola naye budget y'emikolo buli kimu nga kitambula malidaadi saana n'awasa omulala. Gw'olowooza abantu bwe bafulumiza budget y'emikolo, emikolo gye bategyengedde. Olowooza ebimu baba tebatandise obikwatako ne babidipositingako. Katonda omulungi otusaasire ng'osooka nze essozi. Siyinza kuyimirira wano nenerangirirako obutukuvu, nenerangirirako okubeera omulungi asinga bonna. Enjawulo yange nyinza okuba nga njayaana okugabana ebitono bye mmanyi ng'ate mu byo njigiramu n'ebyabala bye batuleetera ne twongera okwezimba bwe tutyo. Eri abatulaba n'agamba ayogera ki yatuukiridde. Kyenvudde nsaba nti bw'obanga osaasira sooka nange. Nze omubi atasaana naye agwanyizibwa ekisa kya Yesu kyokka. N'abalinga nze otusaasire otukolemu omulimu. Webala olw'ebyo by'otukolera Katonda waffe, bye tukwatako, bye tulaba ne bye tutalaba, waliwo ne bye tutatitegeera naye ng'obitukolera. Obitukisa olw'entiisa yabyo nga tusobola kusigala nga tuli balamu nga tubifeesinze. Webala olw'okutwagala. Omukisa gw'otuwadde okuba balamu tulage by'oyagala tubeere, tutambule nga bw'oyagala Katonda waffe okutuusa ku buwanguzi obwenkomeredde. Osisinkana obwetaavu bwaffe buli omu nga bw'abulina oyo alaba, buli omu nga bw'abulina oyo awulira, buli omu nga bw'ali. Omusisinkane ng'oyanukula okusaba kwe n'okuyana kw'omutima gwe mu linnya erya Yesu and we all say amen.